Nina Hasifu akyagenda maaso era nga atambula naye amaanyi Hasifu oyina mangi. Wagenda mu nsawo wagenda naki? Saimo nzijukira bulungi nnyo mizannyo gy'ebitongole wano. Mizannyo egisinga obungi gyali gikutawaanya naye ng'ozzaamu abantu amaanyi. Naye tukuliize ku mulundi guno emisinde gy'onodduka oba gy'onoofubutuka. Oyinza okuyita emmengo ne bakusanga ekibuye. Ali ku terefayina nkwaniriza wasuza otya omulungi atugoberera ole nnyo kutambula naffe. Hasifu Ssekiwunga tuli eno tutambula n'abalamazi okuviira ddala gye twatandikira eri ennebi okutuuka kaakati we tutuuse. Mukadde kano tuli mu kuyita Musasiira oba Sasira abasinga obungi buli omu ayina engeri gy'akyatulamu naye tuli Musasiira ekitundu ekisangibwa mu Nakasongola. Tusalamu tugenda kuba tugenda e Kakoge okuva e Sasira okutuuka e Kakoge ziri kilomita 32 ze tugenda okutambula olunaku olwaleero era ze twatandiseeko ku nkyaliro ku ssaawa zaabadde nga 12 ano zaabadde 11 twatandikidde olugendo lwaffe kuba luwanvuko. Olunaku lw'eggulo olugendo lwe twajja emijeero okululeeta eno lwabadde lumpimuko kuba zaabadde kilomita 22 zokka era zaagenze okuwera ssaawa 6 nga tumaze okutuuka. Kitegeeza olugendo ddo luwanvu naye olwaleero ddo luwanvu olw'eggulu lwe lwabadde olumpi. Tutambula n'abalamazi embeera yo simbi obudde bwagenze butereera kati okuva we twasazeemu okuva eri awabadde omusana omungi we twogera wano we tutuuse embeera nnungi tuli ku ttaka lya Buganda Busaza ya Ssaabasajja Kabaka eri e Buluuli lye tuli mu kuserengetamu mpolampola tugenda. We tunaba tutuuse e Kakoge ali ku terefayina Saimo ne Hafi n'abalala tugenda kuba ate tusalamu tugende e Bulemeezi we tunaava ne tusalamu ne tugenda e Bombo. Kakati tunaba tuvudde Bombo tujja kuba tutuuse e Matugga we tujja okuyita tuyite via Kasangati paka we tunaagwa e Naggulu. Kakati awo tuba tuyingidde Kampala kuba okuva awo tuba tugenda butereevu e Namugongo. Zennaku 5 okuva zennaku 4 okuva kati ze tusigaza by Monday oba Monday we naatuukira tujja kuba tuyingira e Namugongo olw'ebikujjuko ebyenjawulo bikolebwe ebyaniriza abantu bano ate nabo kennyini okubanga bateekawo embeera eraga nti ddala batuuse ate ab'ennebi be bategese obukola ebikujjuko biri bye batusuubiza ebyaba aluru obuwangwa bwabwe okutwaliza awamu. Tugenda twegattibwako abalamazi bulungi nnyo buli we tutuuka wabawo abatwegattako naye kati omuwendo gwakendedde tetukyali bangi nnyo abatwegattako. Tusuubira busuubizi mu maaso awo tubadde tusuubira okuba nga twegattibwako abava e Lira naye tebannaba kutwegattako bakyali mabega bajja kuba batwegattako mu maaso awo. Mbadde njagala kufuna ku mukyalo mulimu omukyalo omu alina omwana eyatambudde n'omwana we ali mu maaso eri ye yagambye yasazeewo atambule n'omwana we okuva ewaka okutuuka lwagenda e Namugongo olwatuuka e Namugongo kyayagala omwana ono afuuke Reverend mwana muto nno myezi tanaana kuweza mwaka ndowooza akyali mu myezi namufunyeekoko naye engeri gye batambula speed Davis kamunoonyeeko awo tumufuneko. Saimo nga bwe tunoonya omukyalo oyo simanyi oyina kyoyagala ntangazeemuko oba oyina kyoyagala nyongera okunnyonnyola. Abeerira baatwegasseeko olunaku olw'ejjo nedda babadde bateekeddwa okutwegattako naye ne bafunyemu okutaataaganyizibwa. Enkuba yatonye ebweyale enkuba yabadde ekire ky'enkuba kyabadde kingi nnyo ebweyale kyabataataaganyizza ne balemererwa okubanga batwegattako naye tubasuubira okubanga either tubasanga kuba baakedde bo ku makya nnyo ssaawa 9 babadde bazuukuse nga batandise olugendo lwabwe kati tumanyi oba batuyiseeko oba bakyali mabega naye nga bo batambula kilomita 6 olunaku 5 ku 6 olunaku so yembeera nga bweri ffe tuzija oluusi tutambula nnyingi 3 oluusi 25 ne bo batambula 6 so tusuubira okuba nti bajja twegattako mu mangu ddala. Bwe twatandikira nga waliwo abalemererwa mu kkubo olw'Amasopuulu na biki omuwendo gwabo gwakenderedde ddala bati tukyalinawo yadde gwakenderedde ddala abantu kati emibiri gyamanyidde gyagumye kati buli omu atambula ali fit bulungi nnyo naye omukyala yono katumwegatteko Saimo asobole okutunyonyola. Good morning. Good morning to you. How are you? I'm all right. How is the baby and what is his name? The baby is good and his name is Ayagala Kenneth. Ayagala Kenneth. Yes. Why did you decide to walk with your baby? It's totally not normal for a mother to walk with a baby, given the fact that they have also their issues.
babies cry a lot, babies need a lot of care, they need special attention. You decided to carry this journey with him. Why? I don't have the passion to live with my baby. I decided to walk with him. Yes. Let me help you. Let me help you with the baby. What is his name? Yes. What is your prayer to God? What do you want God to, to answer you when it comes to your baby? Do you want him, his future? In the future, I want him to become a doctor. A doctor? Yes. Oh, that's nice. And his father, your family, are we good? Yes. Oh. Okay. Is this your first time to go to Namugongo? It's not my first time. It's my second time. But with the baby, it's your first time? Yes. Okay. Thank you. Thank you so much. We shall work with you. We shall be helping you, carrying your baby. He's here. Hey! This is a doctor becoming one. Saimo, yoyo mchala, omwana wa Ayagala afuuke Dokita oba Reverend. Atambudde naye okuviira ddala ennebi okutuuka wano etutuusa olwaleero. Bakyatambula era tukyatambula ffenna. Waliwo kyeyagala nyongera okutangazaamu. Hasif mbadde mbuuza. Wanti hafi. Mbuuza okusinziira ku mateeka ga poliisi abalamazi tebalina tambula ng'obudde buzibye. Naye wali otugambyeko nti abavendera batambula kilometers 6. Obudde bwe bakwatira mu kiro. Kati banatuuka ku destination balina kuwummulira. Ki ekibeerawo? Bali bali mu kutambula engeri gye batambula ekiro basaba special security. Balina amagye agabawerekera ekiro ku ssaawa 9. Ne gatambula nabo wezituuka ssaawa 12 ne babakwasa traffic police oba poliisi ey'oku nguudo. So engeri gye bava ewala ate obudde bubaweddeko basazeewo bo batambule nga batambula n'amagye okufuna special treatment eyo entonotono. Naye akatono kembadde neerabiddeko enzijukidde waliwo abaagala jjukire twali tuva ennebi we twatuuka epakwakya olw'okuba nti tuba tugenda mu Murchison Falls game park tuba tetukkirizibwa kuyitawo na bigere. So basalawo tulinye emmotoka ezatutambuza lolendo za mwazira kilomita 19. Naye waliwo abalamazibwa abaagaana bali 25 bo bagamba bajja kuyita mu Murchison Parks era nga bagamba bo balina okubonaabona okuyita mu mbeera eyo nga balemeddeko balinga 20 bali babagambye baddeyo n'ennebi ne bagaana. Bakyatambula amawulire genkedde okufunako nti bamaze okusalamu ne bajja nabo batuuse ebweyale. Katusuubira nti nabo bajja kutwegattako naye either bo bayinza okuba nga kyekibinja ekisemberayo ddala okujja after man nga tumaze okutuuka ina mugongo. Naye bali 20 balina ttiimu liida waabwe yagamba nedda ffe tetugenda kulinnya loole zammwe tugenda kuyita mu Murchison Parks oba ebisolo bitulya bitulye kubanga kwe kubonaabona kwe twagala tuboneebone okutambulira mu bigere by'abajulizi. Okay, ensonga z'obubenje embeera ekyali bulungi nnyo. Ensonga z'obubenje ku kkubo embeera ekyali nnungi. No, tetuna experiencing akabenje konna. Tukyatambulira ddala bulungi. Jjukira tukozesa left lane tutambulira ku mukono gwa kkono ate nga ne ku mukono gwa kkono tetujjuza lane yonna. Tutambulira eno ku pedestrian side eno abatambuza ebigere gye bateekeddwa okutambula ziri line 2 ate mu nteekateeka y'ebyokwerinda n'okulanga tutambula bulungi basalawo batucategorizing mu bibinja. Tutambulira mu bibinja buli kibinja kiba ne leader waakyo ebibinja by'abantu 10 naye ate era bamala ne batemamu ne bakola 7 buli leader n'abanga controllinga team ye bulungi nnyo. Tutambula n'abapoliisi 3 mu bibinja ebyo omu maaso omulala makkati omulala mabega then aba traffic police 3 omu abeera mu maaso atukulemberamu ateekayo warning omulala atubeerako wano mu makkati nga atuguidinga then n'asembayo emabega controlling emmotoka ezituva emabega. Tulina abantu ba bulijjo abava mu gundi mwennyini abali muffe mu balamazi nga bw'olaba kameramani wange wagenda okukulaga abalina obucontrollinga ku makubo buno bu flags buno green and red obuyambako to balance abajja n'okucontrollinga abava emabega ne maaso. So we have not yet tetunnabawadde okuregistering any accident or would be accident. Tukyali bulungi nnyo, we are still in shape. Anziza Hasif
twongera kubanga bakwasa Katonda abatambuze bulungi. So yo asifu waffe akyaliyo akyatambula nabo paka bwana atuka enamugongo bwana avaawo addeyo kaalo ka matendo gambuuze waatuula. Tweyanze gasifu. Sumulula tweche tuwendowoozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu programu